njagala kwongerako katono kimu mu bizibu bye tubadde nabyo bya stagnation kumala ku kifo emyaka mingi. A case in point, kati ndi consultant naye bwa consultant mazeeko emyaka 6 nandibadde kati bampromotinga dandi senior consultant. Ate before they promoted me to consultant, ekya medical officer special grade nakimalako emyaka 11. Before they promoted me to medical officer special grade, obwa medical officer nabumalako naye yali myaka 11. Ate nga 6 kweyo nali already ndi qualified to be nga maze masters, naye nga bansasula emyaka 6 miramba nga medical officer nga tebanaba kumpromoting. So eyo problem emu gye balina okusolvinga kwegamba internal movement ebeere flexible. Naye problem naye gye balina besanga mu structure nga erina ebifo bitini. One of my studies that I did, my document that I wandika, bo comparing ffe not comparing n'abajasi. For instance, fe tulina ebifo 7, abajasi balina ebifo 17 oba ku private baka otuuse ku general oba ku field marshal. So twasuggestinze ate eno suggestion nagiwaayo mu mwaka 2017 wa His Excellency n'ajaniriza naye ne bataji implementing, era tugenda gizaayo bagire ebifo bye batwongeramu. Bw'ova ku consultant kati otandikire ku associate consultant, ogende ku consultant, ogende ku senior consultant. Kati ebyo ebifo ebisatu kwe tukoma, twagala bongereko principal consultant, bongereko ne chief consultant. No titles, principal ne chief, already they are in use in the legal profession. For instance, there's principal magistrate, chief magistrate, bwebityo. Naffe batwongereko ne mu category y'aba medical officers. Bw'ova ku medical officer on probation, etuyita internship, kubanga oyo medical officer naye abeera ku probation. Ate twetaaga naye bamuwe appointment nga nze gye bampa in 1996 bampa appointment with a salary scale ngeri signed by the permanent secretary wa Ministry of Health. So oyo intern gwe tuyita intern, msimanyi intern student, nedda oyo musawo mukozi ate be bakola be bali ku ground abeere appointed as medical officer on probation. Kati neyo bw'avaawo abeere confirmed medical officer, senior medical officer, principal medical officer, ebyo webiri. Naye twagala twongereyo chief medical officer. Manyi mutambudde nnyo mugenze mu nsi ebyo ebifo gyebiri. Kati bw'obongera mu structure positions ya promotion tebajja gamba simwe agende atuviire kubanga ntuse kusini. Kati ono mwana muto emyaka ndowooza akyayinaana mukulu naye muto, kati ye senior consultant talina gyakolaga. Kati bandimwongeddeyo n'afuuka principal consultant, ne bamwongere n'afuuka chief consultant. Naye ekyo watakikola agenda kusigala wano ate mu structure bajja gamba cardiothoracic mulimu senior consultant erina ekifo kimu, tetulina kwongeramu. Naye kati bw'omusindika waggulu ng'aba kuyesitinza ekifo wansi ne bamwongerayo nga kuyetiza ekifo ebirala beyanziza.